Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello. Rita. Wanji. Jebali ku mukwano. Kali nawe jebali. Kale mukwano ekiki obadde webase. Wanji. Nti obadde webase ng'osawundinga okubeera nti obadde webase. Nete just mbadde nkoolemu katini. Obulamu buli butya? Bulungi. Ng'osawundinga okuba nti oli mwana muto. Wanji? Mukulu. Wanji? Ndi muntu mukulu. Bampise Kadima na manja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano mutabbizi. Mwebale kunkubirako. Okay kale. Mutawana kiruyita oba ssanyu. Nedda tali ntana njagala mukubire bbaawo wange mwami Kaddu. Ebbaawo bamuyita Kaddu. Yes, ebo. Kiki? I want to talk to him. Ffe tubitwagalamu. Kale oluvannyuma mwe mujja bibeeramu naye panaawo kansooka njogere naye. Surprise, yeah. Surprise? Yes, ebo. Birthday kiki? Nawe. Nakiremerako. Okay, kale katumukubire gwe yagala okumwegambira. Yes, ebo. Kale. Rita. Kiki? Love okususeeko. Banji? Bingi? Bingi. Kale katumukubire ye Kaddu. Yes, okay. Hello. Mwami Kaddu. Wanji sebo. Nkulamusiza sebo. Kale sebo naye nkulamusiza. Bampise Kadima na manja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki ku radio. Sebo. Tulina wano mukyala wo agambe nti ayagala kwogera naawe oba alina surprise simanyi. Rita. Wanji Kadima. Omukulu wuyo. Kaddu. Wanji nyawo. Oli otya? Ndi bulungi nyawo gamba otya. Ndi bulungi. Oli ku radio. Bangambi naye tulakyaba radio bankubidde. Kaddu. Wanji. Oliwa? Ikyali ku mulimu iwe kyonkubidde nga ndi ng'oli ku radio ati. Nedda just mbadde nakyo njagala okubuuza kitini nnyo. Kyokiyambanze naawe. Nedda kitini kyogera nga atamanyi. Mbadde nkubuuza. Wamaze n'okyala mbasanyu. Lwaki ombuuliza? Njagala kumanya nga kiva mu kamwa wako kubanga olwedde mmanyiza okuva mu kamwa k'abantu abalala balinga bataano. So njagala nga neesewulira nga n'abo abantu bawulira bakadina wamaze n'okyala mbasanyu inye oba nedda. Era ndakyaddeyo nga nkimanyi bajja kutuusaako olugambo kubanga takyaddeyo kukutu. Kabo webale nnyo webalire ddala webale okukyala. Sebo okyala na mu school fees week, School fees z'omwana zikulemye okussaayo mbw'okyala. Webale kunsabira. Kusaba biki? Okukyala ndakyadde tebibeera byangu munnange. Wabula nkusaasidde n'ekintu kitono nnyo. Sebo tonaba nakyala yadde ewaffe, Sinabakola tonabakyala yadde ewaffe mbutebo osoose mbasanyu. Mirundi emeka nga tuyomboola oyo ssanyu ng'obakana. Tonatuukako ebisanze n'olula olujja nasoose ono n'olula olujja. Biki by'oyogera? Ku mitendera ate kakati nyinza okuba sinnatukagenda wamu kitono nnyo kale abalina ebisaanyizo bakufumbire. Bijja tomanya olunaku lujja kujja nga luli lwabadde looli. Ne musajja gwe kale kwegamba muli golabira ddala nadibira ddala sajja asobola kudda.
Anti olunaku lwawadde olina ebyo ebisaanyizo linda olunaku lw'olujja. Mwami. Nana mwito mwami Kaddu. Okoma utameka. Okoma utameka lero sebo. Nsooka wa ssanyu. Naye nga ngenda kudda tebeeralikira naye nga nsooka wa ssanyu. Okay, twali tabu oba osooka wa ssanyu. Naye ndowooza ebisumuluzo ojja bisanga ku taapu wa maama Mabel. Tuzunza omwana wange mu mpewo. Mwana ki? Yo ina bakakafuki nti wuwo. Gw'omanyi tewali buzibu naye kyenkugamba tuzunza omwana wange mu mpewo. Owulidde? Omanyi gwe enkola zo zakwenobyanobya naye. Nze nkugamba ebisumuluzo bisanga wa maama Mabel. Kaddu. Wanyi se. Why? Wanyi. Omukazi kiki? Amuzibu. Fatulumbi wewe natugamba atukubidde esimu natugamba ina surprise yo tewamugamba abadde amumanyi omukazi. Abadde amumanyi naye nga aleka abadde takituubira naye nakikoze nga mmanyi ajja kukitegeera. Kati ogenda kukola otya? Oyo mundekere nze mmanyi swiki wenyiga. Nadda ajja kutereera tannaba. Ala agambye nti akasumuluzo kasange wa maama Mavin. Nze mmanyi wanyigako nadda nakati ninye boda ngende nyamusangayo. Eka. Ajja kutereera. Tegeza gwe omanyi muntu wo. Ate annumya omutwe. Gambye nti anoba agenda. Alla oyo anoba. Mu mwezi anoba mungeena. Kati alabika ali kugwako naye tannagutuukiriza kati abadde kwesatu. Anoba nnyo. Nnyo. Kale katukule kwogenda omalirize ensonga zo. Ese wera nawe webale nnyo in fact mwebale nnyo n'okunnyamba nti mwatulidde ate mbale namwatulira ddi. Ajja kuba bulungi. Kale se obeera bulungi. Kale muzeeyi. Ngudde kamotoka kali mukwesukunda simanyi basenga bazo nchamu zifunye mu soko oba mulimu ejjadu. Mwe mukola ki mu motoka laba omusajja uli afubutuse gweko bawo. Kati gwe nyabo engiriyo kajogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono mvubuka musinkanye muti. Mbadde ndiko ono muvubuka nankubira essimu. Nakugamba ki? Nangamba apakinze wali nga ku gate ewaffe. Kogwe Nenzija. Kati bwoze n'okola ki? Naavuga emmotoka n'asimbula. Naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala. Ne mugamba kati ontwalawo. Koye. Tugenda ku kafa kali kyakali safe kunyumyamu bunyumya naawe. Ekitegeeza mbadde mwebase naye direct. Mbadde seebase naye direct. Layira. Aga Katonda mu ggulu. Takikoze kati mbadde mukola ki? Just kankiyite nga bw'okola romancing. Kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba. Nga tugenda kuziika eyo nanneesibako. Mubadde mulabagana oba nedda? Tulabagana. Ne mukola ki? Just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye. Kakati njagala ombuulire amazima. Omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki? Abadde annebaseeko bw'ati. Atya? Bw'ati. Gwe ng'okola ki? Nga nzigyemu empale. Kati kirabika oyagala kunzanyisa bizanyisa ofudde kaana akato kadingera kutwala ku polisi direct. Yambala engoye tugende kasaawazi njambala engoye tugende. Nange nkitya. Kati kikyotya? Oba mugenda tuteeka ku radio. Nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli. Kati fuluma emmotoka tugende kutwale ku polisi. Tajja gwe nsaasira. Ngambye fuluma tugende. Taate tugende ffenna wali. Otandise ogenda ku nsonga. Nze nkulabemu. Mundeke. Aya basi.